Getufuna Bobby Wine nga yakatuuse emotoka eri bulletproof bafani banopu nabo ekityo basazeewo okwesondasonda mpola mpola olwono basobola okuba nti bagulira Bobby Wine enyonyi emanyikiddwa eyekika kya private jet mpola mpola esobola okuba nti emusobozesa okuba nti emutuusaako akola bulungi emirimu gye nga girina okuba nti gitambula bulungi mpola mpola atukaniriza natera ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya eddoboozi bamutantambi kimso Rich Boy Maxud Junior awobera okuba nti otambula naffe bakuba nti otwagala bakuba nti subscribinga gwe subscribinga tukwagala nnyo ddala era y'ensonga lwaki munnaffe tukyagenda mu maaso n'okuba nti tubikutuusaako bye tulina okuba nti tubikutuusaako mpola mpola wetwogerera bafani ba Bobby Wine aba basupporter ba Bobby Wine abanop waliwo kibagenda omumaaso okuba nti bakolera Bobby Wine ekintu ky'ettabu bagenda kumugulira nnyonyi bagambye nti Bobby Wine president mulamba tasapozi kuba nti atambulira ku mmotoka wabanga alina emirimu gy'emitongole alina kuba nti atambulira mu nnyonyi mpola mpola ngenda kusaba muganda wange ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga kati tugende mu maaso n'okuba nti tubikutuusaako now His Excellence the Ghetto Gladiator, Mr. President, Mubanda Wakabaka Owakabi, the King of the Ghetto, a King of New Generation, Mr. President, Bad Bobby Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu nabwe kityo agenda mu maaso n'okuba nti alaga obuvumu nti asobola okuggyako President Museveni buli lunaku. Bobby Wine agamba nti we are removing a dictator yebya dictator tomubuulira yabikoowa agenda mu maaso n'okuba nti awaga n'okuwera nti Museveni alina okuva mu ntebe. Bobby Wine yajjanga asaaga mu byobufuzi era abasinga obungi bali tebamulaba nga bagamba nti oyo muyaayo mubanda munyiwa enjaga asobola otya okuba nti ajja mu byobufuzi oyo fala atumalira biseera kumbe ng'ate generation ye no Bobby Wine sawa zino okumwogerako mu Uganda walayi especially mu Central Uganda oba olina ekikya oyinza okuba nti ogajjambula n'okuba nti ottirwa kubanga Bobby Wine asitaninga ku nsonga z'abo abantu abali mu region ze baagala. Bobby Wine y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti baagalibwa e Uganda era nga Bobby Wine mu Uganda tasobya. Bobby Wine y'omu ku bavubuka abajja mu music industry mpola mpola nga banyomebwa yagenda mu maaso n'okuba nti rockinga mpola mpola nga amaze okuba akayimba bakayita kagoma ka lubendera yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 1998 yes 1998 mpola mpola wali Mulago Hospital nga abazadde be bali Kamocha yasobola okuba nti agenda ku ssomero ly'e Kamocha n'agenda Kitate Hiru bwe yavaawo yagenda Makerere University nasoma MDD era ng'ono omuvubuka yali musabuzi wa muziki ebintu ebisinga bimutamanyi ku Bobby Wine teyasoma P6 yajibuka nakola P7 era nakola bulungi yali musajja mugezigezi era nga ne secondary yagenda maaso okuba nti abikola bw'atyo mpola mpola nti amagezi gali gamusukirira mpola mpola. Bobby yayingira music industry mpola mpola nakuba hit after hit after hit after hit awo nno mu kuba nti ayambibwako omukyala we Bobby basobola okuba nti bachivinga ebintu ebingi era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamotivatinga abantu bangi mu Uganda especially aba ghetto. Bobby okumwogerako muganda wange alina byakoze ebyettabu era nga oba oliawo yensonga lwaki bannayuganda bamukkiririzamu okusinga bayimbi banne abalala. Bobby Wine mukujja yali fala according to Bebe Cool ne Jose Chameleone nti Jose Chameleone bw'otunulira ekitone kye yali alina kya tabu Bebe Cool yali alinamu akasente n'ekitone kye oba oliawo eky'okuyimba n'amaanyi gaali gasingako aga Bobby Wine. Bobby Wine yayutilizinga kye bayita time ye of fame nti yasobola okukozesa fame n'alayinga strategy n'okola ebintu eby'ettabu era nga Bobby Wine bw'omutunulira musajja w'amaanyi. Bobby Wine recently yaguze emotoka emanyikiddwa nga simanyi kika kyayo naye ngeri bulletproof era nga motoka eno era nga V8 bulletproof teyitwamu masasi era nga motoka eno kitegeeza okuba nti mbu yasondebwa bawagizi. Emotoka eno ebalirwamu obukadde oba biliyoni
biliyoni 4 obuwumbi 4 obwa Uganda era nga bw'obuza mu ssente za Bungereza emmotoka eno bagigula akakadde ka pound eza Bungereza. Bobi Wine wano tekyamumalidde kuba nti obaolyawo abawagizi bamusondera mmotoka yokka. Wetwogerera abawagizi ba Bobi Wine bagambye nti emmotoka temala. Bobi Wine abawagizi babakanyedde n'omulimo ogw'okuba nti bamusondera helicopter. Bagamba nti principal owa People Power alina okuba nti obaolyawo akola emirimu gy'abantu era nga bamusondedde emmotoka eri super era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamusondera ennyonyi. Abawagizi bano bagamba nti kama ni mbaya Bobi Wine alina okuba nti atambulira mu nnyonyi. Ekibuuzo kiri bwe kiti, banakkiriza ennyonyi ya Bobi Wine okulandinga mu Uganda? Wano nno waliwo abagagga bangi abalina ennyonyi, abamu tubamanyi abamu tetubamanyi. Captain Mike Mukula y'omu ku abo nze bemmanyi alina ennyonyi batugamba 6. Yes, oyo Captain Mulamba mpola si Captain Munnamagye wabula Captain omuvuzi w'ennyonyi alina ennyonyi era ng'agenda mu maaso n'okuba nti yeyagala. Abaana ba People Power bagambye nti ennyonyi emmotoka temala n'ennyonyi egenda mu maaso n'okuba nti esondebwa. Wetwogerera gavumenti, ekitongole kya gavumenti IGG, Inspector General of the Government, omukulu oyo yageze mu maaso n'okusamoninga Bobi Wine aveeyo alage ebyobugagga bye wawajja ssente ebyobugagga bya mukyala we kwogata n'abaana be. Investments zonna azilage gavumenti esobole okuba nti obaolyawo ezikuma. Gavumenti egamba nti buli muntu ali mu byobufuzi alina okuba nti alaga ebyobugagga bye kubanga abantu bangi ali mu byobufuzi abakola emirimu emirala egigezaako okuba nti obaolyawo ogikontana ne gavumenti. Bagamba ndi okufa n'obutanyagwa okujjako gavumenti ebeera eriko wakiri boonoona abamu batta n'okutta. Bobi Wine agamba kama ni mbaya ndina okuba nti ntwala Museveni misinde. Recently olunaku lwajja avudde n'agamba nti bawadde sale wanakumbale okuba nti batadde nga gavumenti etadde abaana beerina beyakwata babawadde ennaku ntono nnyo okuba nti babatadde. Bobi Wine yavudde n'agamba nti bwe bagamba okukola violence n'okukwata emundu nti abalimu mu gavumenti abamu tebasobola nakudduka bikoko bivundu nti bikwatibwa mudakiika budakiika mpola. Yavuddeyo n'atiisatiisa abakulu mu gavumenti nti wemugezaako okuba nti musiruwala omuvubuka ono ajagenda mu maaso n'okuba nti abikola bya tabu mpola. Byebyo ebya Bobi Wine. Abafani basaze okuba nti bamusondera nnyonyi era nga bagamba nti principal alina okuba nti yevugira mu nnyonyi. People Power ye movement egenda mu maaso mu Uganda ng'ekigendera kyayo kyakujjako President Museveni nga bagamba nti aludde mu buyinza. Ekibiina kino behind this move waliwo omusajja strategist mu byobufuzi amanyikiddwa nga Lubega Mukaku. Yes, Lubega Mukaku yakola movement ya People Power n'okuzimba Bobi Wine. Lubega Mukaku ono nno abasinga ali mu People Power eyo ye bwongo azimbe bana byobufuzi abasinga yakola Bobi Wine speakly kuba nti afightinga Dr. Kanukiza Besigye oluvannyuma okuba nti webakola party coalition mpola nga DPA gasse Dr. Kiza Besigye yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu bazungu n'abalyako ssente e Bungereza era nga Netherland I think era nga Mukaku yanyiiga nnyo kwe kutandika okuba nti azimba omuntu we. Lubega Mukaku yagenda mu maaso n'okuba nti azimba Bobi Wine era nga omusajja ono ekigendererwa kyali kyakusuula Dr. Kiza Besigye. Mukaku yazimba omuntu obaolyawo bannayuganda gwe baagala. Bobi Wine wetwogerera ye darling wa Uganda era nga Dr. Kano Kiza Besigye atolina kyomugamba. Entabo yava kuki nti Besigye yalya ssente ekitongole byannakyewa bibaawa okuba nti bakozesa mu campaign za 2016 n'azibalyako zonna so n'olwekyo ne basalawo okuba nti bamukyusa nga bagamba nti ono si true opposition leader nti obaolyawo akolagana ne gavumenti yaliko okuba nti bakumira mu buyinza. Baleeta Bobi Wine afuuse tabu era nga Bobi Wine wetwagerera agamba kama nimbaya sina option A plan B ne S plan J nina yakujjako Museveni tunabiwulira amwebale kuba nti mutambule naffe omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli tubagana nnyo ba blood baffe. Big up on yourself tubawanye ekitiibwa. Bye for now.